Kasumba Juma agenda kuba attibwa. Kasumba Juma bagenda muteeka Kalaba mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Inkuba omulanga eri bannayuganda mwenna nga mbasaba muveeyo mubeerenga mu wanika amaloboozi gammwe nga we muteekako #free Kasumba Juma #Saudi Arabia. Awo nno kijja kutuyambako okutaasa obulamu bwa Kasumba Juma. Teekako n'okkendeeza ku kibonerezo oba oliawo kyayina okufuna oba oliawo n'okumuwonya okumuwanika Kalaba. Gye tunakoma okukola obutambi obwo nga tuteekako hashtag ezo, abantu baneeno abawarabu abali mu ggwanga lino erya Saudi bajja kwagala okudiiginga intu bategeere Kasumba Juma yaani yakoze musango ki kyekirina okukolebwa. Tujja sobola okubateekako akazito okulaba inti nno bambi bakendeeza ku kibonerezo ky'ono omulenzi omuto eyayingira mu ddiru y'okukusa enjaga nga tagimanyi, eyagendera mu kintu kyatategeera batya bwe kirina kukola. Abannayuganda njagala mukimanye, naddala mmwe abayagala okuba ebyeyo abatambula ennyo mu mawanga ganeeno ag'obuwarabu, nti mu nsi zineeno ez'obuwarabu okukwata n'enjaga bakuttirawo. Mu nsi zino ez'obuwarabu, ensi zino ez'abayisiraamu tezikwatagana na njaga. Okukwata n'enjaga bagenda kukuttirawo ebiseera ebisinga nga tebamaze na kwebuuzaako, tebamaze kunoonyerezaako nnyo kasita bakukwata n'enjaga kibeera kiwedde. Tubasaba nnyo muleke kubeera nga mwegatta ku bikosi by'abantu abakukusa enjaga. Mulekerawo kwegatta ku bikosi by'abantu be mutamanyi mirimu gyabwe giri ki. Amawulire genfunyewo amatono gagamba nti Kasumba Juma ono teyajja mu ggwanga lino erya Saudi nga azze kukola. Yajja ng'omuntu azze okukola emikolo eja umra, kati naawo we yakukusiza enjaga. Yenze Shina Adita, following a page eno ng'oli nkuba kyeyokwata mu link nsigana ku YouTube channel, subscribinga ateera commenting comments zammwe za makulu nnyo. Tumanya endowooza yammwe n'etegeera yammwe ku butambi nga bunene bwe tukola. Mujje mubeerenga mutwegattako. Omusango gwa Kasumba Juma mujje tugwogereko tugubakubaganyeko ebirowoozo, wabula ng'ate nsaba muguyigemu nnyo, muyige nnyo ku misango nga bwe giti egiri mu bagwira mu mawanga ganeeno ag'Abawarabu. Kasumba Juma ono kikakasibwa nti nno yakukusa enjaga nga tamanyi. Abantu be yakolagana nabo abamusomera mu ddiru be bamumisiza enjaga eno n'agikukusa okuva mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'abeera nga agiyingiza eno. Baganda bange, enjaga musango munene, enjaga musango munene. Tujjukire nti tulina muganda waffe Dora gwe tubadde tuli mu kulwanirira, gwe baagamba nti bamukutte n'enjaga ye bye yalinga ayita omunnyo. Enjaga mawanga ganeeno mweri naye ng'erimu mu bubba, era ng'abantu ababeera nayo bantu banene bamaanyi nnyo mu mawanga gano, si be bano balejjalejja. Era bwe tubagambira bw'osanga ng'ekintu ky'otategeera mu nnyumba ya mukama wo kyesonyiwe tokigenda mu nnyo. Naddamu abalina bakama bammwe abanywa shisha, ebintu ebyo temubigenda mu nnyo. Era nammwe abatambula ne tubagamba nti mwegendereze nnyo abantu ababawa ddiru ng'ezo ezobasuubiza ssente nnyingi, mugenda kugenda into a risk, bagenda kubateeka mu buzibu. Ebintu by'obbamizisa enjaga, ebintu by'obbapakira enjaga emabega, ebintu by'obbatika emigugu gye mutategeera, akina matooke, akina binyeebwa, akina bino ebintu ebyo, akina bizigo, perfume, bamanyi okupakiramu ebintu ebyo ebikyamu. Tubasaba nnyo mulekeraawo kutambula na migugu nga temugikakasa. Mulekerawo okwetika emigugu gy'abantu abalala, mulekerawo okugenda mu ddiru eziri risky. Kasumba Juma yeetaaga obuyambi, era nga tukuba omulanga eri omukulembeze waffe owa Uganda, bambi tuyambe otaase omwana ono. Kasumba Juma ono akyasobola okutaasibwa singa twegasse wamu, kubanga twetaaga ne tuprovinga abantu bano eno nti this is an innocent boy eyayingira mu kintu kyatamanyi era nga yakozesebwa ensobi ku bantu abamu. Bwe tuba tusobodde abantu abo bazuula n'obbawaayo, tusobola okubawaayo. Kasumba Juma akyasobola okuteebwa lwa nsonga bw'anaaba akakasiddwa nti mu ggwanga lyaffe erya Uganda tazzangako musango, is a clean person. Basobola omusalira ku kibonerezo, waakiri ne bamusiba emyaka emitonotono ne batamutemako mutwe. Nze ndowooza okumuwa ekibonerezo kisinga omutemako omutwe. Basobola omubbaninga okuddamu okuyingira eggwanga lye
eddagala lyabwe, basobola okumuteekako red note, basobola okumusiba emyaka ng'esatu, basobola ekintu kyonna kye basobola omusaba ssente nga omusingo n'ebintu ebirala nenga tebamutemyeko mutwe. Tubasaba buli alaba akatambi kano teekako hashtag free Kasumba Juma, hashtag free Dorothy, hashtag Saudi Arabia, tusobole okutaasa baganda baffe. Yenze Shira Adita, imbagala nnyo.